amanya n'eddoboozi nze Medi era nga nsinzidde Abu Dhabi olunaku olwaleero ng'era nga nkwereza nga managing director owa Nyondo Media. Olunaku olwaleero ate era okubaweereza nsinzidde ku Stonegate Management nga bano nno nabo ba media personality ba Naffee ng'era basangibwa Abu Dhabi, bakola visuals, bakola photography, bakola videography n'ebirala ebyenjawulo ebigwa mu kowa eryo. Aba Stonegate Management olunaku olwaleero muyinza okwebuuza lwaki manager wa Nyondo Media teyatambudde na tiimu ye. Of course tuliwo okusaasaanya mukwano, tuliwo okulaga bwa Sseruganda. Bw'oba osanze muno ng'akola ekintu kyekimu naga Medi oba mukulu gundi oba gundi ABCD njagala kubaako ate kyenkolako naawe, nze ndowooza nti wakati mu mukwano tusobola okubeera nga tusaasaanya information naddala nga y'amakulu eri abantu. Gwe wenna tulaba eyo nyongera okukwebaza okubanga owagira mwana mulenzi Stonegate Management ng'ono nno asangibwa Abu Dhabi Airport Road okuliraana KFC. Omukulu ono akola photography, akola videography, bakola ku birthday parties, bakola ku wedding. Neno ng'olunaku lw'olwaleero omukulu ono wa Stonegate Management yali emabega wa kamera ate ku show ya The Stage Kings ng'eno nno mwe muli mwana mulenzi Kabako, Kididi wamu ne official MC eyalondebwa oba eyajja nabo oba eyatambula nabo okuva e Uganda mu bitiibwa ebingi eby'ekitalo. Stonegate Management be bagezezza kukwata ekkubo kwata ekifaananyi ku sheno okuviira ddala ku ntandikwa abayimbi lwe batuuse mu Abu Dhabi. Nze kennyini kamwa koogera nabadde n'abayimbi okuva e Dubai bapafumize bulungi nnyo. Performance yabadde so good yesterday in Dubai era n'olunaku lw'olwaleero mu Abu Dhabi performance ebadde very good. Abantu bakyajja mu bungi nnyo okuviira ddala twatuuse mpaka essaawa eno olw'ensonga nti abantu bambi baagala mwana mulenzi Kabako, mwana mulenzi Kididi olw'okubeera abasanyusa, olw'okubeera nga balina omutima ogwa Sseruganda. Omu tasobola va ku stage nga munne alina obuzibu era omu tasobola kuyimba nga munne tebamukirira linze. Kino no kitulaga kigo wenna tulaba eyo, kitulaga nti obwa Sseruganda bwe tuba twolesezza wakati mu ffe n'obumu bwe bugezaako kwata ekkubo kubanga butwake wala ati gye bututeeka. Nate era munzikirize okwebaza omukulu Don Faust wa Shimi Events olw'ebyo byonna byatadde into place okulaba nga show eno ebaawo. Si kyangu kutegeka show, ba promoter mwenna abali munanjulira but yayimiriddewo n'agamba come what may show eno okubaawo mu Dubai era yabadde so successful. Big up my boss Shimi Events. Ate era ne mu Abu Dhabi n'agamba show eno okubaawo ketonye kagwake era wenjogera wano wennyini tuli ku up and below show gye yategekeddwa nga show eno yategekeddwa Wall of Entertainment together with ne management endala ez'enjawulo zonna. Nate era kantwala omukisa guno eno okwebaza ekyensuso ba official sponsor baffe Ugandan Airlines, bakama baffe tetulina kye tusobola bbawa naye mwebale nnyo byonna services emwawadde abayimbi baffe ku lwa Shimi Events wamu ne aba Sky and Nature Tour and Travel. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bakama baffe byonna bye mwakoledde abayimbi baffe. Nate era njagala okwebaza Nyondo Glim ngono nno ye yakoze ku kyakazigo okulaba nga Kididi yalinye ku stage nga yenna ashanana, Kabako nga yenna aliddede ku Stonegate Management era nga be babadde emabega wa kamera ku show ya The Stage Kings. Mwebale nnyo, mwebalire ddala bakama baffe. Mukama Katonda abawe kye musinga okwagala. Kyekiro mwana wa mama nkulaba oli mu vibe nenga mwebale kuwagira ndo, mwebale kuwagira Ugandan music. Amanya babeta Jamie Styles all the way from Danmar Promotions and Collections. Ntebe road zana kabowa nga wakachama okuchide kabowa. Amanyi ngamanyi. Eze bana bamu vibe deire blood. Bamu vibe deire. Nga Kididi akikubi. Manyi Kididi Kabako was representing Shimi Events yabalese. Negoloza ani asinzo chifa bakula. Era nga oyimanyira munaye. Banga bonanga
bw'obalabye. Bonera maanyi naye nga gwe kyomanya ssebo Kabako omusajja wa maanyi nze mbabuulira lwakuba ne Kennedy alina zaasika zino bwabitegeera nditegera mbenyenga sibitegeera ebyo kati nze ndiwo kusanyuka busanyuzi kunyumirwa Bible biki kunyumirwa Bannayuganda tulina basaponsalinga tuli Abu Dhabi ne Dubai twakikubye eggolo mwabirabye kyabadde massive wabaddeyo Dubai mateeka muganda nge bakulaga video nze sina wesibere as long as Munnayuganda I support Ugandan music I support Ugandan content supportinga buli kimu wekyetaagisiza mbaawo naye gamaanyi mangi mateeka muganda ani yabikoze bino byonna okubeera bwebi Shim events byonna maanyi Shim events amaanyi agajja osobola tubbira ku kyama ayina simanyi nenga byonna Shim events nze simanyi just nze ndi buwagizi wa Shim events na byakola simanyi maanyi bweyagajje simanyi I don't care saagala kumanya ebyo nze ndi just fun the blood kakati lwaki ndaba olina kyonkweka ku Shim events oba olina wakwata waliko sina kyekweka ku Shim events wabula Shim events nze like nga onogamba nti ategeka ekivulu fene tujja netuwagiranga abantu kugamba just oli fan ayagala Shim events Munnayuganda munnange so nyina sponsoringa talinamu makoona simanyi ebyo olina bibuuza bonga lasita onsudiya mazima rasta olina buuza ba Shim events nze simanyi nze mba mu vibe soko tumireyo omuntu ng'omu babiri abali abatulaba gwekyobamanya ntumira Bannayuganda bonna abali ku kyeyo Kadaama Sekadaama oba oli America oba oli Russia oba oliwa naye ng'oli Kadaama oli Munnayuganda oli ku kyeyo wagenda kuyiiya toggwamu maanyi ekiganyerera enkya kikola osegedde n'ekirala mwongere okwekkiririzaamu bannaaye God first in everything you do osegedde tetuggwamu maanyi buli kye tukola leero kiganye enkya kijja kukola Katonda yasinga byonna tubakulisaayo nnyo nate mu show ya Kididi wamu ne Kabako eyatuumiddwa oba ebadde The Stage Kings. Tuli ku Stone Gate Management era nga be babadde emabega wa kamera ku show ya The Stage Kings. Ababadde Dubai buli kimu mwakirabye, mwebale kuturninga up in a good number, mwebale kutwagala, mwebale kutuwagira. Ate olwaleero show ebadde Abu Dhabi, ababaddeyo mwenna ebitagenze bulungi tetuli bakatonda oba tetuli bamalayika bibaawo ngera mu nnyumba ndiko ne CEO Shim Events kabeka ebigambo 2-3 byayogerako gye muli ate era tulabike nga Shim Events nkusaba weebaze abawagizi baffe basponsa baffe na buli omu yenna abaddewo olwa Shim Events. Ndi musanyufu nnyo okumpa omukisa okwogerako eri abantu amaanyi agange bampita Fawuzi okuva mu Shim Events banaye bawagizi baffe mwenna abali eyo mwebale nnyo okuturning up in a big number mwebale nnyo okutwagala mwebale nnyo okutusupportinga mwebale kutubeererawo mwebale kujja mu shows zaffe you know it was our first show naye yabadde massive and we promise okubawa ekyo kyonna ekisinga era ekisaanidde era ekijjamu ekyo kyemusasulidde. Big up tuli wano ku Stone Gate Management eyakutte mu kamera mugifollowinge mubalayikinge. Tweyanziza nnyo CEO Shim Events ndowooza ne bwe kutukuta ogenda obenga owummulako kubanga olunaku lubadde luwanvu nnyo katweyongereyo n'eshate tulabe gye binaggwera naye nga tunnagenda njagala omukulu andi ku right abeeko n'ebigambo 2-3 byayogerako eri abantu kuba ndaba y'omu ku ba staff aba Shim Events. Omukulu abatulaba baba bali eri amanya gange mpitibwa omukulu Kalungi Isaac nga ndi mu management ya Shim Events nsooka okubeebaza okutuwagira n'okujja okulaba abayimbi be twabaleetedde naye ebisobyemu munatusonyiwa kwa bibaamu naye katubasuubize nti omulundi oba oguddako oba oli awo tugenda bawa ekintu ekiri massive ekisingawo ku kino kye tubawa kuba nti brand yaffe nnungi ate bye tuleeta era nayo biki birungi kati n'olw'ensonga eyo aba Dubai mwakirabye ekyabaddewo tubeebaza okutuwagira n'okujja ebyo bye bigambo byange.
tweyanziza nnyo mwami Isaac, tweyanzege. Njagala okwebaza mwenna ababadde behind okubanga omulimu guno gukolebwa era guyimirira obulungi nnyo mu Abu Dhabi waneeno. Nsaba twongere okusaasaanya omukwano kubanga omukwano ye Katonda ate Katonda ye mukwano. Nyongera okujjukiza nti ku Nyondo Media yongera subscribinga, sharinga, commentinga osobola okubeera nga ate tosubwa program yonna gye tuba tuuploadinze ku lwa skin and n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo Nyondo Glim Kiggwa era contacts zaffe zibeerako on every video we upload. Nsigadde ndi Medi, Stone Gate Management. I sign out.